Happy Mother's Day. Bamama mwenna musituke tubaagaleko katono musituke tubaagaleko katono. Mukama yeebazibwe tubawe ku bugalo. Mwebale kubeera bamaama balungi. Mubeewo mweyongere okubaawo. Naffe mutukuze nga tubaagala. Kale singa mbadde bano abavubuka abatambula ne kamera bamaama bonna nandibadde mbakuba ebifaananyi. Kale nno tusanyuse nnyo okubalaba nze kati bali mu kkuba nze mu kifo ky'okkuba bamaama. Kale nno bamaama mwenna twebaza Katonda olw'olunaku luno. Badde ndowooza ku lunaku luno olw'abamaama. Ebibuuzo bibiri ne binzijira mu mutwe. Ekibuuzo ekisooka ng'okula kiki ky'ojjukira maama kye yakuyigiriza ne kaakati nga kikufudde omuntu okubeera ow'omuwendo? Sijja n'okutandikira ku bamaama kantandikire ku bataata. Badde ngenda agamba mwami Jesse akulira ffenna abaami naye munnange sirina geetantala kantandike ne mukulu Kalibbala oyo tankuba emiggo. Kiki ky'ojjukira ky'ogamba kino maama yakinjigiriza era n'okwetunuulira kati bwe neetunuulira ndaba ndi wa kitalo lwakubanga maama oyo okubeera ow'empisa. Amma nno tetwewuunya omwami oyo alina empisa. Kambuuze omugole ebintu ekirungi atandise okubyeteekerateekera. Ssebo omugole mukulu Patrick, kaki kojjukira kansubire ero nino takutunuulidde. Kaki kojjukira kogamba nti singa si maama ndowooza sandibadde bwe nti. Teri kulya mmere ya bwereere gava mu kulya otyo mukulu Fred wali oyo omusajja ettooka aboobeza. Siana, today is your birthday. Can you stand and we celebrate you? Lwero birthday ya muwala wange ono. Mukama yeebazibwe. We are glad to have you, and now that you're here, what is the one thing that you can say, if it wasn't mommy, I wouldn't be who I am? Any? Tajukira. Otyo. You can sit. We will pray for you after this service. Ndowooza yanti Linda. Mukyala Linda yeggwa emabegaawo gwe nnengera. Tubuulire kaki ke wayiga. Si k'oyigiriza abavubuka kaki ke wayiga ku maama kugaa nti singa si maama. Obugumiikiriza. Dankani wayiga ki? Wayiga ki? Kyogamba kisinga si maama kino nedda. Okulabirira abaana. Otyo. Munzikiriza ate mbuuzeyo ekibuuzo ekirala. Kiki kye wali okoze ekyasuula maama mu buzibu nakaakati ng'okijjukira n'ogaha bannange maama namuleetera emitawaana kantandikire wa mwamiziwa. Wangi? Looya alina engeri gy'adoojinga ebibuuzo. Ye yali kyakulabirako mu maka teyaleetera mami buzibu. Mukulu Jeff, kiki kyo wakola n'ogaha maama namusuula mu buzibu? Maama olunaku olumu twalina omupiira gw'empaka nalina ogusamba naye nankubiriza nti mwana wange oyanguwako
okubeera ddakiika ekyenda bwe zaggwako nga guli draw rifiri n'agamba nti eno fayino tulina omupiira ogulina okuggwa ne batwogeramu eddakiika naye ekiseera ekyo nga tetulina ssaawa nga essaawa tugipimira ku bisiikirize ekisiikirize kyange nakiraba nga kiwanvuye nnyo ne mmanya nti kati obudde buyise nawalirizibwa okugamba nti oba kikaba kiba kibi omupiira nengumalako nezuuka emisinde okuva ku ssomero okutuuka awaka kyokka era bagamba nti obwayise obwanga bwayise natuuka obudde buyise ng'ekisiikirize kikoma eri natuuka maama ali mu ffumbiro nanga nti mwana wange okoze ki nakugamba tolwanga ku ssomero naye katutuse essaammeka taata we yatuuse dda mu ddiiro n'omugamba otya taata mu kifo ky'okunenyanza omwana yanenya maama netira obuzibu bwatyo jeff n'asuula maama mu buzibu otyo mu bulamu buno obwa bulijjo bamaama awamu ne bataata tuvunaanyizibwa okuteekateeka abaana baffe okubasindika mu nsi oba okubasindika okukola ebintu eby'enjawulo mu kubateekateeka wabeerawo ebintu ebibaawo oluusi tubayigiriza ebyo ebigenda okubagasa mu bulamu bwabwe mu maaso naye ate oluusi mu kubayigiriza okwo twesanga nga batusudde mu buzibu era ebiseera bye tubasuula mu buzibu bamaama bibaleetera okwekengera n'okwebuuza omuntu ono nandimuwadde obuvunaanyizibwa okweyongerayo olwaleero tutunuulira omulamwa ogugamba passing on the mantle kakati nagezezzaako okunoonya ebigambo ebyoluganda ebikijjayo ne bigaana naye katugendere awo nti omuntu ateekateeka omulala agenda okubeera nga beera mu bulamu bw'ensi eno nga bwe mbategeezezza nti nange mu bulamu bwange waliwo ebintu bye nayigira ku maama ekimu ku byo nze nakula mmanyi nti essaala ez'ekiro zibeera za maama kuva lwe natandika okutegeera sijjukira lunaku na lumu taata oba omuntu omulala yenna lwe yali atusabidde ewaka maama yakulira essaala ez'ekiro taata ye yakuliranga ez'okumakya nga yaziteekateeka kati bwe nzija mu fumbo n'embirowooza bwe ntyo nagenda okwesanga nga si bwe bibeera ekirala kye nayiga ku maama teyamalanga gakkiriza muntu kukola bintu kwegamba ne bwe kwabanga kulima maama yagambanga abo tebamanyi kulima nze mmanyi era kugamba nga ne bw'omuleetera omuntu omulala okumuyamba kutamukkiriza kubanga alowooza yakola ki yamanyi ngenza okwesanga nga munnange mu bukulembeze kirabika kituufu waliwo abakulembeze abamanyi tibeewoka basobola okukola ki okukulembera teri mulala asobola kukola ki ne mu kanisa nno munnange mwebali kaakati olwaleero njagala tweteeke mu kifo ekyo ekyokuteekateeka omuntu agenda okutwala obuyinza oba agenda okutandika okutambula mu bulamu bw'ensi eno njagala tweteeke mu kifaananyi ekyo era nga tweteeka mu kifaananyi ekyo emyaka kaakati ginaatera okuwera 10 nzijukira bulungi nga ntambula okugenda eri maama ne mugamba maama ndabika nkuze njagala kukuleetera muwala ndabika kaakati neesobola maama n'antunuulira n'angamba mwana wange jangu wano n'antuuza wansi n'alyoka ambuuza ekibuuzo okusooka kye nalowooza nti kyali kyakunnyomba n'agamba mwana wange owulira okuze ekigambo ekyo bwe yakimbuuza ne ŋŋamba nti yi maama njuuze nsomye ne mmalako muto wange baamutwala dda ali mu bufumbo lwaki maama alowooza nti sinakola ki sinakula naye ekibuuzo ekyo bwe yakimbuuza kyannyamba okufumiitiriza ku ekyo kye nali ŋŋendamu kubanga okusinziira ku maama ye yali alowooza nti oba oli awo nali
sinnaba kutuuka mu kiseera ekyo. Kakati ne mu bukulembeze okuleka abalala okugenda si kintu kyangu. Maama okuleka omwana we okuva mu nnyumba kye kikyasinza okubeera ekizibu. Nsuubira nti eri mwenna okugyako abo abaalimu effujjofujjo agamba owange genda tukuwonye, naye olunaku lw'ogamba nti nva mu nnyumba kibeera kiki? Kibeera kizibu. Ekitegeeza ne mu buweereza bwaffe olunaku lw'oyagala okuvaawo weeyongere ku ddaala eddala kisobola okubeera ekizibu. Omusajja Musa Katonda yali amuyise, yamujja mu kifo ekitaali kyangu kubanga yali musajja mulunzi wa ndiga, ate endiga ezo teyazirundanga lwakubanga yali yeeyagalidde, naye olw'okubanga bwadduka mu lubiri yeesanga nga tewali kyakkola wabula okugenda okutandika okulunda endiga. Katonda n'amuyita n'amugamba ŋŋenda kukusindika. Musa ebintu bye yayitamu byali bingi. Yatambulanga n'abantu ab'effujjo, yatambula n'abantu abanyoomi, yatambula n'abantu abatamukkiririzaamu, yatambulanga n'abantu abeemulugunyanga buli ddakiika. Musa ekiseera kyatuuka, Katonda n'amugamba nti ŋŋenda kukuggya mu bulamu bw'ensi eno. Era bwe tuba tusomye ekitundu ekyo okuva mu kubala essuula eyo eya 27 okutandikira ku lunyiriri olwo olw'12, nti awo Mukama n'agamba Musa nti linnya ku lusozi luno Abiraamu olengere ensi gye mpadde abaana ba Isirayiri. Kale bw'onaamala okugirengera ofiireeyo nga muganda wa Alooni naye bwe yafa. Ekyo nno si kyangu omuntu okukulingizaako obulingiza ku ekyo ky'obadde osuubira, ky'obadde olindirira, n'amugamba nti genda olabeko obulabe. Naye kiki ekyamuleetera okulabako obulabe? Baana ba Katonda kubanga baajeema. Njagala okuba akafaananyi nga ye Jeefu ow'omulembe ogwo, nti Musa yandibadde ayingira ensi ensuubize, naye olw'obujeemu bwa Jeefu munnange Musa okukakana nga bamugambye lingizaako bulingiza gw'okole ki? Okome wano wojja okufiira. Era tulaba Musa munnange nga atuukiriza ekyo Katonda kyamusuubiramu, n'alengera, bw'amala okulengera n'alyoka abaako by'amugamba. Mukama Katonda Musa bw'ati bw'agamba nti awo Musa n'asaba Mukama nti Mukama Katonda ensibuko y'obulamu alonde omuntu omulala anaakulembera abantu be. Nti ntegedde nti nze sigenda kukola ki? Kutuukayo eri. Njagala olonde omuntu anaakola ki? Anaakulembera abantu bo bano. Njagala ofumiitirize oba njagala okuba ekifaananyi eky'omusajja wa Katonda Musa. Kino nze kye ndowooza nti Musa yatunuulira ensi eyo n'agamba Katonda, abantu b'olowooza nti bajja kutuuka mu nsi ensuubizi olabika weerimbi. Olaba nze ababaddemu babadde bampisa bwe bati, kiki ekikulowoozesa nti banaayingira ensi eyo? Ndowooza ku ebyo ebyali bigenda maaso omutwe gwa Musa. Nti Musa yatandika okubuusabuusa ng'agamba abantu bano mazima ddala banaasobola okuyingira ensi eyo? Abantu bano mazima ddala banaasobola okutuukayo? Bajeemu, bantu ab'emputu, bantu ab'emulugunya. Musa mu kifaananyi kye njagala omwambaza ekifaananyi eky'amaama, nti waliwo ekiseera bw'otunuulira mutabani wo, bw'otunuulira muwala wo n'ogamba ono gwenkuze ndaba, engoye zimutawaanya okwoza, emmere emutawaanya okufa, anaasobola okufumba ono? Bamaama si bwe tutyo? Bw'akugamba mpulira nkuze, ekyo kye kisooka okukola ki? Okujjira mu bwongo. Nti bwe ntunuulira gy'avudde siraba nti alina obusobozi obutuukiriza ekyo. Ng'ovudde ku maama, gwe nange buli lwe tutunuulira abantu tutunuulira bunafu bwabwe, tetutunuulira busobozi bwabwe. Gundi oyo yeesimbye. Mulowooza anaasobola okubeera omukubiriza oyo gwe tumanyi n'okusaba tasaba, n'okola bw'ati takola bw'ati? Mulowooza oyo anaasobola okutufuga? Tuli bangu ab'okutunuulira obunafu bw'omuntu ne tutalaba
obwo obusobozi bwe balina. Oba oliawo Musa yandibadde ayogera bw'atyo. Mu kiseera eky'okuwaayo obuyinza oba ekyokuteekateeka omuntu okutambula mu bulamu bw'ensi eno, tulina okubakkiririzaamu nti wadde nga balina obunafu basobola okukola ki? Okukulembera. Olabye olunyiriri olwo lw'15 bw'agambye Musa okusaba kwe n'alyoka agamba nti nsaba Mukama nti gw'alina byonna, nkusaba olonde omuntu omulala anaakulembera abantu bano. Musa tatunuulira bunafu bw'abantu abo be yali atambudde nabo. Musa tatunuulira obunafu bwe baali batambuliddemu, ennyombo ze baali batambuliddemu, okwemulugunya kwe baali batambuliddemu. Ebyo byonna tabikola ki? Tabitunuulira. Agamba bugambi Katonda nti nkusaba olonde omuntu anaakulembera abantu bano. Mirundi emeka gye twegayirira Katonda okuyamba abo abatukulembera okubawa obusobozi n'okutegeera basobola okutukulembera n'emirembe. Eyo ye yali essaala ya Musa. Abooluganda, bwe tunaaba passinga on the mantle, if we are to pass on the mantle, we have to believe in those who are going to lead. Maama wange wadde nga yantunuulira yali alina okukakasa oba nina obusobozi obulabirira ki? Amaka. Emyaka kati gigenda mu 10 nga ndabirira amaka gange. Tebamulooperangako mutabani we bwatakola ki? Yanzikiririzaamu. Yandibadde agamba nedda togenda mutabani wange. Yandibadde ateekawo ebiziyiza biki? Bingi. Naye yanzikiririzaamu. Gwe maama ali wano okkiririza mu abo b'oteeseteese oba buli lw'obatunuulira obatunuulira noga oyo n'emmere emusiriirako anaabisobola. Bamaama bakyali abato nga tulina abatabani n'abawala abagenda mu zi college. Manyi byebyo ebimu ku bintu bye tulwanagana nabyo. Waliwo kapositi ka mukwano gwange ke nasomye, yabadde agezaako okunona muwala we ku ssomero. Muwala we n'amugamba kakkana nja kwereeta. Olina okukkiririza mwoyo gw'oteekateeka atwala obuyinza. Omukkiririzaamu. Olina okukkiriza nti asobola. When we are passing on the mantle, we need to publicly affirm those that are with us. Bwe tunaaba tunaateekateeka abantu abo bagenda okufuga oba okutambula mu bulamu bw'ensi eno, tulina okuboolesa mu maaso g'abalala ne tugamba bano bagwanidde. Olunyiriri lw'19 nti omuyimirize mu maaso g'Eriyeeza kabona ne maaso g'ekibiina kyonna, omuteekewo era omukuutire byateekwa okukola mu maaso gaabwe bonna. Musa agamba nti ono gwe ndeeta Yoswa Katonda andagidde muyimirize mu maaso gaki? G'ekibiina kyonna. Kimu ku bintu ebisinga okusesa mu bazadde b'ennaku zino, ffe tusinga okwogerera obubi abaana baffe mu maaso g'abantu abalala. Kigundi kyange ekyo kikola gwa kutaayaaya ku kyalo kuno, tekirina kye kisobola. Si bwetyo bwe tuboogerako. Ye kino ekyana ekisirusiru oba gwe waba otya mu maaso g'abantu abalala. Kyokka naawe oyagala omwana oyo afuuke wa kitiibwa mu ggwanga lino. Njagala okusoomooza gwampuliriza. Mu lunaku luno nga tujjukira omulimu omunene bamaama gwe balina okukola. Abo b'ovunaanyizibwako oba tyobola mu maaso g'abantu abalala oba obeerawo okubateekateeka n'okubawaana nti basobola okukola. Bigambo ki ebifudde mu kamwako eri mutabani wo oba muwala wo? Byakuvvoola oba byakulaga nti asobola? Katonda kyava agamba Musa nti Alooni muyimirize mu maaso gaki? G'ekibiina, obategeeze bonna era omukuutire by'alina okukola. Lwaki amugamba amukuutire by'alina okukola? Kubanga abo abantu bagenda okuweererezaamu
be bagenda omujjukiza. Musa yakugamba bw'ati, zijjukira ennaku z'omwezi nga 7, omwezi ogw'omusanvu, essaawa zaali ziri 9 zennyini mu mwaka ogw'2012, maama n'ayimirira nga bamuwadde akazindaalo, n'alyoka agamba, mutabani wange tonswazanga, mukyala we omulabiriranga. Maama n'ayogera ebintu ebyo byonna. Kati buli lwengezaako okwefuula omugezi okuzanyira ku mwana w'abandi nenzijukira nti maama yakola ki mu lufulube lw'abantu abangi. Kiririza mwoyo gw'oteekateeka, kye tusoose okwogerako. Ekyokubiri, mulage eri abantu era omuzzeemu amaanyi. Ekyokusatu, muteekereteekere abantu n'embeera ey'okumuyimusa. Laba olunyiriri olw'19 era, omuyimirize mu maaso g'Eriyeeza kabona, mu maaso g'ekibiina kyonna. Eriyeeza ye yali omuntu omukulu, ye yali kabona omukulu, ye yali Reverend Kimera ow'ebiseera ebyo. N'agamba muyimirize mu maaso g'omuweereza oyo. Ensonga lwaki ayagala amuyimirize mu maaso g'omuweereza oyo, kubanga bw'osoma ennyiriri eziddako wansi agamba gwajja okgenda okwebuuzangako. Abaana bo bateekeddeteekedde abantu ab'obuvunaanyizibwa okubeetooloola, abanaasobola okubayigiriza. Obateereddewo embeera enaabakuumira mu ebyo ebituufu by'obayigiriza nga bakula. Oba ogamba abaakuno ba myaka 13, si bwe bagamba ti ku 13 aba akuze. Gamba naawe anti okuze, genda olabe ensi. Si bwetyo bwe tubagamba, genda naawe ekunyige. Kakati omwana n'agenda mu nsi, talina bamuteeseteese, talina bali awo bamujjukiza ebigambo ebyo. Maama agamba nze nti ogwange kukoze eki? Naye omuzadde omu gwe nali njogera naye n'agamba nti omwana musomesezza, asomye diguli esooka n'eyokubiri n'eyokusatu, kakati ebisigadde yeekole ki? Katonda agamba Musa, muyirimirize mu maaso g'Eriyeeza. Bwe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde okuteekawo embeera abaana baffe gye banaakuliramu basobole okubeera ab'omugaso. Ng'era tetunnanenya balala. Gundi tafuddeeyo, ekkanisa tefuddeeyo. Sooka weebuuze, omwana wamwagaza ekkanisa? Omwana wamutwalanga okusaba? Nga tonnabuuza mwawule, abavubuka baffe obakoledde ki? Abavubuka baffe bawedde mu kkanisa, okozeewo ki? Sooka weebuuze, omwana wamuyigiriza ekkanisa? Soogera ku mmwe abaana mumanyi okuteekateeka abaana bammwe. Abamu ku ffe, kino kankyogere mu kyama nga temuwulira, nti bwe bamala okutuuka ku myaka egyo ne tutandika okubabanjeeza renti, ndaba naawe okuze, kakati zikole ki? Musa, Katonda n'amuwa obuvunaanyizibwa okulonda abantu abaneetooloola Yoswa okusobola okumuteekateeka obulungi. Ekisooka tugambye tubakkiririzeemu. Ekyokubiri tugambye tubanjule mu maaso g'abantu. Ekyokusatu tugambye nti no, tutandike okubateerawo embeera enaabayamba okuyimirira. Ekyokusatu, ebigambo bya Musa bw'amala okubiwulira, ebigambo bino Musa bw'amala okubiwulira, Katonda bw'amala omugamba mu lunyiriri olwo olwabiri, n'alyoka amugamba era n'omuwa ku buyinza bwo ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri kimugondere, era onaamuteekako ku kitiibwa ekyo ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri kimuwulirenga. Muwe ku buyinza
Katonda agamba Musa, leka kugamba nti kale Yoswa nkuyigiriza naye nkyakulaba nkyakugoberera nina okulaba ng'okoze eki ng'otuukirizza ebyo. Amugamba nti muwa obuki. Olwaleero bw'ogamba omuzadde okuwa obuyinza muwala we oba mutabani we kakizibu. Era nze munange bwe mba nteekateeka abantu bino sijja bikola Patrick, bwe mba nteekateeka abantu abagenda ku mbaga be tugenda okubagatta, nga nsaba abazadde bonna basituke, nga nsaba bonna be yakula nabo bakole ki, basituke, nga mmala mbagamba nti mwebale nnyo okukuza mutabani ono Patrick. Kaakati okuva ne leero Eroni muwummule, bwe batabayitanga temugendayo. Lwaki? Lwakubanga bagenda ne bakola olugezigezi ne mu maka g'omutabani ne baagala bakole ki? Ate leka kuba ngalo oyinza okulowoozesa abantu nti bituufu. Katonda agamba Musa gabira obuyinza ku Yoswa akulembere abantu basobole okumuwulira. Amugamba nti singa tomuwa buyinza obwo wadde omutaddewo okubeera omukulembeze tajja kusobola kukulembera abantu abo. Mwegendereze nnyo amaka agasasise olw'okubanga maama ne taata tebava mu maka ago. Ogenda kwesanga nti obuzibu buvaawa. Omusajja tasobola kuyimirira ku magulu ge n'agamba nze musajja wano ewaka. Omukyala tasobola kuyimirira ku magulu ge n'agamba nze mukyala wano ewaka. Era awoza kansooke ngende embuuze ku mami, basigala ndo babayita mami ne baba bakuze, kangende nsooke embuuze ku mami. Agamba nti muwe obuki? Bamaama olwaleero muwe ku batabani bammwe ne bawala bammwe obuki? Mukama yeebazibwe ne bumugaana okunzira mumanyi mukitegedde. N'amugamba Musa mukole ki? Muwe obuyinza. Bw'amuwa obuyinza aba amusobosezza okulembera abantu abalala. Nze nno munnange seewuunya lwaki tulina abakulembeze ab'ekibogwe mu ggwanga lyaffe. Sigamba lino oba eri e Uganda, lyonna ly'oba obeeramu. Abakulembeze abo ab'ekibogwe genda okebera amaka ge baakola ki? Era ojja kwesanga nga tebaavanga waani? Wa maama oba wa taata. Obuvunaanyizibwa tebaabukola ki? Bwe nali ntuuse okugenda mu college nali mmanyidde e Uganda baatutwalanga ku ssomero. Naye ku olwo taata yakwata bukwasi nsimbi n'agamba nsimbi ziizino keesi yo yiiyo genda. Nimugamba tontutte nako genda. Si kyekyo kye baali batukoze, tolinnya takisi. Ku olwo nakola ki? Enkuba n'enjiga angabidde ku buyinza nange okugenda okutaagula ki? Okutaagula ensi. Mugabire obuyinza. Musa bw'atyo bw'amugamba. Bwe tunaaba tunaakuza abantu ab'obuvunaanyizibwa mu nsi muno, mu ggwanga lino, ebintu ebyo tulina obikola. Ekisooka okukkiririza mu bantu abo. Ekyokubiri okubanjula mu maaso g'abantu. Ekyokusatu okubateekerawo abantu abanaayimiriranga nabo. Ekyokuna okubagabira ku buyinza. Mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu.